Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Is supporting the Busoga Kingdom, and this way you see him is having his certificate as a sign that even for him is supporting the Busoga Kingdom, not only in words but in touching the pocket to support the things to go ahead. When you reach your country, present is today to the leader and say we're from Uganda and you have really appreciated your efforts and they wish you developmental country and the good relationship between Uganda and Nigeria. Bati ku mulundi ogwokubiri yayambadde gomesi ya blue nga tumukyusiza enviiri aba SHARITAH'SSHOW era twasibyewo bwe tumukyusa enviiri ne make-up kiba kitegeeza oba olina okunyuma olunaku lwonna awo najja yayetegekera ebirabo. Omwami yaleetedde eddala bingi ate nga yali akyayongera wabula obudde tebwabaganya. And the flight popped to Dubai and he got you a special jet. Do you know how to drive? Is it driving the plane or riding, doing what? Piloting. Do you know how to piloting? So now this is Mariam Boeing 765. Ladies and gentlemen, Mariam, this is Boeing Mariam 776. 1, 2, 3. Mariam, tighten your belt. The plane is about to take off. Mariam, that's the special jet you've been waiting for. All of the things is there. Ovoviri, perfumes, everything. It's a surprising only the day in that case. Mariam, what do you have to say for us
since the time Henry met Mariam, and we are told that you bought even a plane and you went up to Dubai to see how those guys they are doing and the boy. Senga, you did a great work. Senga, Henry said that heaven is the limit or the sky is the limit, but only all he loves your heart, he loves your daughter, and he promised to make you happy always. Ladies and gentlemen, be careful, them they don't have pampers. I've chosen this one. It's very big like you. And it's so nicely. Okay, Muko, your cancer is with Auntie Sanga. Thank you, Muko. Thank you so much. I love you so much, and I appreciate for the good time you've been with my sister. I love you so much. Muko, do you like to take all of them, or should I give to the other Mukos? Muko, you know, once we live in life, we don't share things alone. We are not here. I'm not here alone. I'm here with the brothers, I'm here with the sisters, I'm here with the aunties. So it's fine, we can share with them. Thank you. Okay, my other Mukos, please, you're free to choose from the farm. Richard, all of you. Okay, I'm here with the aunties, so it's fine, we can share with them. Thank you. Okay, my other Mukos, please, you're free to choose from the farm. Richard, all of you. Okay, okay, come here, man. Which was it? Whenever your phone is running out of airtime, just give me a call. Muko, airtime. Take care. Mulundi ogwokusatu nshala yayambadde dress zezo nno eziriko tengeri gye babeera ebweru ddala bamanyi okulonda ebintu ebirungi n'akakofiira kamugendeddeko ku mubiri gwe bw'atyo yazze okujja okusala keeki. Generation with a call for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. Okay.
Even Moko was ready, and Moko took us in. And Moko said, Mariam, wait, I have to feed you. Now, Moko, it's your turn. Moko is trying to learn how to love. Watch your Moko. Moko, you have to touch the Karebo. You should have care. Again, Mariam is taking a sip to Moko. Moko abadde bubi. Kyamazima Moko tabadde bulungi. Moko, feed Mariam. Watcha Moko agamba mukwano. Osanyusiza, opeseza ekitiibwa Mariam. Mariam okkiriza nkwongereko akantu kano. Mariam otusanyusiza. Mariam okoze ebigambo Mukono eyabintu byebikugambye. Mariam osanyusiza. Nondeetera omukono ankola. Mariam okkiriza nkwongerako okunywa kano. Bwatyo Moko yamwongerako okunywa. Mukama olaba taseka si mutima naye yenkula ye. Thank you for coming. Thank you for everything you have done for me. We stand with our family. Olw'okuba nti ku lusozi obudde buziba mangu, Kabbo ka muwala teyasobodde kubeerawo wabula ng'omukolo gwonna gwatambudde bulungi. Congratulations omukyala Mariam n'omwami wo Henry. Mutulabire abantu gye mubeera mbagambe nti tubaagala nnyo. Omukyala Gomesi esooka yagigula obukadde 2.5 ate ey'okubiri yali ya 2, ekiteeteeyo ekyo kyali kya bukadde 3. Ate n'agatta kukolebwako Sharitah's Hair Clinic kwegamba omukolo gwe gwabadde gwa bbeeyi ddala. Mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV, mwebale tulaba ku Facebook Live, mwebale tulaba ku YouTube ku Sharita Show, te mwebale kutwagala. Mukama batukuumire. Kulikayo mukwano ebuyende, mwebale kubeera nga emikolo mugireeta ku Delta, era essimu yaffe kweri osobola okutukubeera n'obookinga mu bwangu nga tebannatutwala. Okitegedde? Kale nno katugende mukyasinze otusanyusa. Wabula baaba, taata ono muzeeyi gundi wakonya omuziki. Mwebale nnyo okubeera ng'okyali mukulaba Delta TV, abatulabira ku Facebook Live mwebale nnyo, abatulabira e Canada, US, Oman, Dubai, yonna UAE e Dubai kale, n'abatulabira Karamoja, abatulabira eggulu, abatulabira yonna gye mutulabira nga mulaba Delta abe 40 ab'Embara Lukunjiri, mwenna mwebale nnyo, mwebale ddala. Delta TV yonna etuukawo. Nkwagala nnyo mukwano, njagala okugamba nti program ewedde wabula Gomesi ng'omugole genda ozijje ewa Maria's Bridal ayina n'ez'ababuza, ez'abagole, ez'abamaama n'emishanana byonna Maria biina ku Zai Plaza level 2 room 4 ate nga City Bridals oyo no yalina waka mu kye bayita gown. City Bridals bw'oyambala gown oba ogiyina bwogu, Nation Dress oba ogiyina bwogu, kubanga ebintu bye birungi, biri clean, biri elegant ate nga biri classy. City Bridals Kamukam Plaza ku Entebbe Road webale kuba abantu bintu birungi. Ate ffe abayina waka ku Sharita's Hair Clinic jantu koleko omugole totutya. Jantu koleko nga bwe twakoze ku mukyala we Kamuli ate era nga n'okusomesa ebibiri tandikira ku mitwalo 10. Nkoze ne Simon Bachayita ate era n'enkola ne Ndawula William ate n'enkola ne Umaru omunesteera mwenna betukola ffenna mu mikolo mwebale nnyo mwebale n'abogezi b'oku mikolo ab'enjawulo abagala Delta mbatumidde nnyo. Mukama Katonda bansasulire ekimusinga okwagala mmaliriza bampicha Sharita oh, I love you oh, see you next week oh, may God bless you oh, have you heard oh, bye bye oh. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako
The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero